bangamba mu America abakazi bawasa abasajja nnyo nnyo mu bitiibwa nnyonere ku bufumbo bwa America mu bitiibwa abakazi n'abasajja naye abakazi nabo kati eri olw'okuba nabo bakola balina mu kasente bw'obozze baagala nnyo abapya abakajja ffe bakakongolera kufungukako kati nga muganda wange Case kati we bajja mulwanira n'abawala abato bamulwanira n'abakadde bamulwanira Case agenda kubatunda nga hot cake iyo gyatuukidde ate bali bo bakuteekamu ssente n'akutwala shopping muganda wange Case watunzi mwami watunzi era kati kyovola bakola nnyo zi interviews bw'oba katuuka tokola bali bakolerera mukazi akolerera n'akolerera n'omuganda njagala kuweereza ssente ekewa maama yeyeetema banaye maama tumuweerezeyo ku ssente weekend bali beegula banaye abakyala be Bulaya nga yakutteko bw'otaba mugezi nnyo n'okulemesa kukola waliwo abantu be balemesa emyaka 2 nga gayi yajja ali eyo naye nga takola gyewe erambike ndi n'akajja ate era bakulaba ukyali oyo kikiti akajja edvoce abadde munnamawulire Uganda kati nno weeraga kitaata ojja twagala ojja tubuuza olunga benkana ki abo era kisinziira mubamu bajjajja ne mubeeramu wana ego olina kumanya nnaku America ewooma Jemo America ewooma naye nze bwe maasijja mu America nja kuloonya omulondo gwange n'emmwanyi ojja n'omulondo gwo n'emmwanyi nga jjajja kulannama bwe yakola yaleeta ebisaganda bwe biti naye byonna byaggwawo mu ddakiika omukazi mu America bw'akuwasa obeera mu nnyumba tofuluma ekisinzira we mba mubeera kalonzi okufuluma oba alina embwa naaga atambuza embwa n'ogyetolooza n'ogikomyawo ku celebrity track ogamba otyo mulungi atwalunako olwaliro kansente oli bulungi olwaliro nsinzidde mu mata ameeru atambadde white lero totunula mu kamera yange kino gwe gusembayo Simon Loko mu moyambalira red lero gwe gusemba okutunula mu kamera nga toyambadde white yes nenga mugamba muti abalungi abatulaba onako olwaliro kansente muli bulungi abali mu diaspora nabadde nkyabuuza abali e Rwanda nawo obeera mu diaspora nabali e Kenya nabo mba mu diaspora mujja kukibanga mutubuulira naye nako olwalero kati ate ensaza amawanga ndi mu USA gye ngenzo nako olwalero mugenda kunyiga nina omuyimbi muganda wange Jemo Kasenge DJ Jemo Kasenge twagala tumanye erya DJ omulimu akyagukola oba lyasigalawo nga linnya ye yali DJ gwena ne ku set straight out from America unya bulungi alabika bulungi yesaze white amina bling zezi nezoli gino sizewali katwe kwegamba sisudia nnyo ogamba otya muganda wange okulaba nange bwenti webale koma we Uganda anoga kanzijure kwe wakanso kengene mbabuzeeko bitambula bitya kubasalako ogamba otya nga gyendisebo bitambula bitya bulungi nnyo sokubuze kubatulaba abatulaba mwenna mbalamusizaako amanya Jemo Kasenge omuyimbi eyali DJ kati ndi bubezi Jemo Kasenge nakola upgrade kati erya DJ n'olyejjako bakyali mpita kuba nalyo lyalwawo ebbanga ddene ate nalyo ndyagala because era yonna ndongo yesebo awo mulimu guno soka tudde wali kuba ekituleeta ku Jemo Kasenge nga tujjako ekya DJ omulimu guno ogwa DJ ogutandika ddi ogukolera bbanga ki era bwagenda ebweru wasigala ogukola ate gye nasinga ogukakalabiza ennyo ebweru nduddeko kabanga era emyaka ndoza nakola obwa DJ emyaka gyawere 10 myaka 10 nga ndi mu DJing omwo yesebo munsi ki mu United States of America sebo oyogera abaana bafe bagende tebagala kudda Jemo bali nyendege tebagala kudda ajinya bwat agamba lwaki mbanzire ekyaddondo naye nga kiba kirungi kubedda bwe twagendanga kubyeyo abantu balowoozanga nti oba kiki oba tukolayo ki oba kiki naye bw'olaba abantu abagenda tebadda era wabaawo ensonga nti oli aweeyingamu n'agala naye kanjira nsikandi break one lwaki kati kino kyenkubuuliza lwaki buli agenda mu America agamba kenjirinyemu baba buli abasinga sigamba nti buli omu agakenjirinyemu muganda wange banazze na super guru anti ekizibu kya America kyeyina obutalafanako n'amawanga amalala nti visa yayo okugifuna nzibu olwaleero ojja n'ogifuna n'ogenda n'okomawo n'ogaa n'addamu era ne bagimpa ne bagikumma
kati ekyo kyekisinga obukulu kuba nina abantu bangi bemmanye yajja nagamba kankole empisa ennungi baŋŋamba bwe nzija nzireyo mu budde bajja bwe ndiddamu basaba nga balaba nze nandi mutukuvu nga bampa ate ogenda okuddayo ne babamma lwaki nze nali mmanyi nti koyingirayo bwoti n'okomawo n'enkeero ddene ne bagikuwera tekisoboka si bwe kiri balina emyaka gye bakuwamu ne bagala oli wagenda kukola ki nti nali ŋŋenza oba ku kino kati oddayo kukola ki ensonga tekuzzaayo tematiza kasita wagendayokko balina akantu ako bakayina nnyo lwaki ensi yaabwe bagifuula nnyo ey'ebbeeyi nnyo tulemesa ensi yo Amerika nnungi ng'ensi kuba mbaddeko mu nsi endala naye Amerika nnungi kimu kyakubiri bannyiniyo bajagala nnyo okusinga oba n'omuntu yenna omulala era nga bwe kyandibadde kati mu kujagala okwo kyova olaba nti bo balaba ojja n'obiwulira n'oluusi nti minisita waagundi bamuganye okugenda mu Amerika naye nga bali talina na interest gendayo naye kati ku boko ekyo bawuliranga bwe twaganye okujja mu Amerika kibanga balabira dda twamukozeeko omusango munene ku bo okitege naye nga mpulira abantu abamu baga nze mbadde saagala nagendayo sina bwe mba ngenzeyo mba bakoledde favor okitegera so oli nannyini kintu yakirabamu value yakyo n'agamba emyaka emeka gy'omaze mu Amerika mingi ddala gisukka mu 13 myaka gisukka bw'oba mutuuze mbaira mutuuze taata bw'oba komawo wano Uganda osaba visa bwe mba nkomawo wano Uganda nina dual citizenship nina akatabo ka Uganda n'aka America kati era bwekityo bwe kiri ne bwe mba nzirayo era sisaba visa Jemo kankubuuze kino ekibuuzo gwabeera mu Amerika ebbanga lyomazeeyo omuntu okufuna obutuuze mu Amerika kyetaagisa ki olina okuba ng'omazeeyo bbanga ki kuba muganda wange bangamba abantu empapula awo empapula zo zikalubamu naye nga waliyo amakubo amangu kisinziira kkubo kimwoyise abamu abateekayo asayiramu edda yalwangawo nga myaka girina kumala kuwera 10 ng'oli kwasayiramu okwo asayiramu kinyonyola omuntu asayiramu kibeera kunoonya bubudamu be bayita ba refugee kuba munoonyi wa bubudamu ng'olina ensonga ezakugjeeka tugamba oba gavumenti yewammwe kubanja manye kunoonya baagala kutta oba baagala kutta olw'ensi oba abayekera be balumba ensi yammwe erimu olutalo ne mugenda munoonya obubudamu eyo yasayiramu oba olina bano kati abaliwo ennyo ab'ebisiyaga kati abantu bangi nnyo bateekayo eri nti engeri Uganda gye yateekawo nti ebisiyaga tebikirizaamu kati abantu bangi bagenda ne baga nti nze nali sibirya ngande mpenenya mbwa gundi kati abo nabo bafuneddeko nnyo walogo batwala wabisiyaga ne bamugalira abantu mbu yafunyisa abakazi 3 embuto ne bagamba ati atione atugamba ekyo nakyo oluusi kyonoona pate baba bayiye ludo abayiye ludo kasajja n'agamba kyono yanzaalamu omwana ng'ate gwogambye yagala basajja bano naye ate oluusi bw'ofuna looyo omulungi ayinza okiwoza kuba ne mu Amerika waliyo era abali b'ebisiyaga naye nga balina abaana ng'oba bawasaako nga badde nabafumbo naye mu nsonga eri gy'oba otaddeyo kati bali ddembe lyabwe bayinza okukola byonna bye baagala kuba tebalina benefits ze bafuna kubeera bali babisiyaga naye boona ataddeyo bwe balaba nti ate walinako omukazi wawasaako ate olina n'abaana bagana edda ensonga yo tetugiguze so kyonoona pati kitwala ogambe kati oliri kyamba mu myaka 10 kati ennaku zino kiri kitya simanyi naye nga ekiseera ekisinga kisinziira katugambe senga omuntu ajja n'ateekayo nti ndi munoonyi wa budamu gavumenti ennoonya eriko katugambe emyaka 2 gavumenti eriko neevaako neegwa oba egudde etyo oba ebadde etyo oba neenyiiga neekoowa neegenda kati bwe bakuyita bali ku interview nga bakuyita nga bagamba nti baali bakunoonya bagenze ewammwe kati ddayo okitegeera kuba waliwo bakwano babe bakikolako baali bava basera liyoni eyo waliyo ensi za West Africa we zaalimu olutalo kasita gavumenti yakyuka ng'ate bano baagala baali bayeekera gavumenti kati bwe yavaako abayekera ne bawamba kati ne babayita ne bagamba waayi mwawambye mujje mugende ewammwe Kyaba okuyita nnyo kati wano oduse President Museveni Kyagulanyi n'akwata wagenda kulwannu bakuwandikira ebbaluwa ejja ku address yo ti muzeeyi yiijiro ddeeka oliwe yali akunoonya yavuddeko kati oliwa ate olemerayo ate oyinza kulemerayo owasayira mutoyinza kubanga wateekayo dda buli kimu fingerprint baziina buli kimu osobola okudduka neweekweka basayira mubanga weetadde mu kkomera todda asayira musimbi abantu abamu bagifuniddemu ab'omukisa naye nga yamalanga myaka 10 ng'okyali awo tofuluma oli awo bakukwatidde
gogisigaza naye bwoba oyagala okutravelinga tugambe wadduka mu nsi yo bakuwa kye bayita travel document ne kibeeranga kipalati ne bakubiramu stamp naye tebakukiriza kujja mu nsi yo gye wagamba ate wali abakunoonya bwe bakizuula nti gy'obadde kyova olaba abantu bayitiranga nnyo e Nairobi abavanga Bulaaya eyo nga gundi agamba nzija naye sookunya n'ogwe Kenya kati Kenya ne bayita wansi nga bafuna obutabo bwa wano n'atuuka e Kenya n'ayita wansi n'ayingira bwaddayo n'afuluma n'agenda e Kenya n'agenda alinyire Kenya n'addayo gye yava bikyakola Kenya ennaku ezo yali yabirinyamu eggere tekyayagala bantu bagenda mu America oba Canada abate balinyire Kenya lwaki tolinyidde wammwe waka so naye luli edda kyakolanga nnyo abantu bangi bayitirangayo okuva mu America nojja no Kenya nobanga zze Kenya ku vacation n'ofuna akatabo kaffe n'osala kati eno bw'omalayo wiiki z'oba 3 oba mwezi obemeka n'oddayo Kenya n'olinyire Kenya kati kiri ekipala tikiraga wakomye Kenya naye nga gwe omuntu bakulabyeko eno mu gavana ngo batugamba nga bagamba asayiramu bwogenda mu asayiramu obanga agenze mu kkomera weesibye emyaka 10 nga tolidda wammwe tolira bakuwamu kyoba ekiro bwe kyabanga nga bwe gambe nti bakikozesanga bwe batyo okulabira ddala nti ddala ono asayiramu kye yagamba kituufu kuba abantu abasinga bagivinganga apo ku myaka 3 myaka 5 myaka 6 oli n'alinnya n'atema nagamba nkozeyo ze nkoze nzimbye amayumba nkoze kikuba bakuwa waka permit oba okkirizibwa okukola oli n'akola n'azimba oba amaduuka ago oba kiki n'agamba n'ayitamu bagenda omunoonya omuyito waaye jangu tulabe nga yatema dda kati ekyo bakikozesanga nnyo kuwa nvuya baba kyasobola okuddamu ne bakuwa ngozeeyo bw'oba wayitamu awo oba obyonoonya America oba toliddayo bw'obanga wali kwasayiramu n'oyitamu oba obyonoonya kuba nabo si be bakuvunaanyizibwako okitegeera nabo badde bakuyamba buyambi so bwe balaba nti oyina awalala gy'osobola oba ogenze Canada beera yaye ate ffe otubanjaki America nno kati kentandise John adenywako n'abebungereza kati ntandise kuba America essaawa yonna naye ngenda sigenda sigalayo ojja kuyisamulo bulwakigere temuno ngira nyasigalayo naye biri nti mugitemamu nga nsigaddeyo bajja kajjayo ka clip naye nga obulamu bwo butambula butya mu America obulamu mu America bulungi ekyenjawulo ekisingayo nti omuntu obeera n'eddembe ly'obuntu baliwo ekitiibwa ekyokubiri buli ayagala omulimu ng'oyagala okukola gyegiri omulimu weeguli ekintu ekyo kiba kikulu nnyo kubanga bw'otuba tokola oba tusobola kubeera America olina okukola nnyo kisinziira ku bulamu bw'oyagala okulivinga bw'oba oyagala kulinnya train n'ogenda ku mulimu n'ovayo naye kuzzeeka tolina kukola nnyo kuba train eri cheap naye oba oyagala okuvuga BMW oba oyagala okuvuga G-Wagon teriyo shortcut mu America teriyo nti omwana yakubye ekicupuli kye nga biri edda bye twalingamu omwana n'akikuba balwamu babeeranga wano basajja bakikubanga ne badda wano ne bajooga ebicupuli babiziba ebisinga ebicupuli byabeeranga biceeke travelers cheeke oli n'okifuna nga yakikashinze ne mubigulayo mu banka n'ebibawa ne musangulako amannya n'oteekako agago n'ogenda mu banka endala n'okikashinga bw'oli baba yataddeyo emitwalo gye10 nawe aba travelers checks babeeranga sente nyingi mitwalo 5 mitwalo 10 nezisingawo kati oli nga banka abakozi babibbayo ne babiguza kati abaana ne babinaaza ne babisangula bulungi ne bakikuteerayo n'ogenda nasa abaana b'okunasa ne bakikuwa aba Nigeria abo baali babinnyo baali balalamu Nigeria nga batugumizinya ensi juzi nali Dubai omu Nigeria abonya omuwalabu waliwo n'ensi ze baba baaningamu nga tebakyafuna gulu visa so kati bwe batu bwe bakolanga nti ebicupuli byabeerawo ebiseera ebyo naye kati babiziba ne babiziba nnyo kati tebikyafuna omuntu kale on minimum omuntu afuna akasente USA agamba nti leero wiiki eno nyinza okuba ninayo nga olukumi lwange olwa $, aba akoze nsaawa nga meka olunaku essaawa ekisinga kisinziira nti emirimu kati emirimu katugambe minimum wage kati ninga ku $15 buli saawa 12 I think 12 buli saawa kati shift za America zibeera za hours 8 kati goboge okubyamu noga 12 times 8 times 40 kuba wiki bagibala hours 4 then bo suka mwana n'okola n'oyisamu kati bakuwa time and a half ezibadde 12 nga bakuwa 10 oba 18
time and a half so bwe babibala nti kati omuntu bwaba ayina omulimu nga gwa minimum wage omubala n'omanya nti gundi at the end of the year ajja kufuna yakasente ajja kuba akoze sente bwezi bw'ofuna omulimu waliwo emirimu ogisasula $4 ogisasula $5 per hour ezisasula $10 kisinzira ba electricians bali mu $2 doctor per hour ayinza okukola $5 nga 5 sawemu musawemu kati ba doctor omwaka akola emyaka emitwalo nga 4 ejja $5 omwaka doctor ya physician weri musazanyi wanji oyagala kusoma busawo passport yangu weri wa wale chingamba ngende oli edobozi ligamba wale nange edobozi litaso kunga mirundi esatu passport yeri wa jije omwana alite passport kasali tagamba kwekwe kawansi bwentebe interview ya feneta Jemo neda teringange ko kwekeka wansi wa steering lingambye passport yo gamba omwana agirete kati ntudde wano ninga alabanga afunye visa kirungi always chokola kirungi okola interviews no bera ofuna exposure no manya kiri outside the other side of the fence abantu batisa nagamba nti obulamu nga toli mu nsi yo buyina engeri gye bukunyigamu simanyi bunyiga atakola bunyiga atalinaamu kiri kitya kati obulamu bw'obanga toli mu nsi yo obulamu butera kubanyiga nga tonafuna mpapula kuba ebiseera ebisinga otandikira manya ga muno tugambe goze nenkuwa driver's license yange green card yange oba passport nosabiramu omulimu kati mbeera nkusolooza katugambe bw'okola 10 gamba mpaka 5 tebazanya kubanga ate bw'atakuwa n'ebitano tojja bifissa okitegeera nti at least abaakuyambi oli okolera ku mpapula weeyita Jemo Kasenge n'osaba omulimu n'okola ceekeyo bwejja oba ejja ya 10 ewiiki nga nkugatute ekiwato kati ekyo ekisinga okunyiga abanoga naye ddala 10 luno lwonna nze mmenyese nze nkeera nze nsitudde oba njera wano oba nfumba mmere oba ntunda mu dduuka nyimirira ku magulu gange naye lwaki ono munnayuganda munnange ate antwala kiwato okitegeera kiwato bakiyita kiwato temera makati kiba kiwato kakati ebyo ebinyiga abantu naga mu nsi yange mbadde wali ntunda muwogo wange teri ansolooza mbali na boda yange bwenzikola bwenzinywa so naye kati ebyo oluusi byebinyigamu ate oluusi omuntu n'akuggyako amannya ge ng'anyiize n'omunyiiza oba balimu entondo kati ayinza okuba alina akabala kayagala ate ne kamatira ggwe ate okolera amannya ge enkyatoddayo mannya gange okolera amannya g'omuntu olina okuba tokwanakwana kumukwata obulungi mpola mpola olina okumuperekereza okumuyitako kasebo nga muzeyi olina okuteerako kasebo nonteerako kasebo kakati neeri sebo oli bwakolera amannya g'omuntu omala gakwanakwana bbira mupango ajja kugamba enkyatoddayo oba alinda n'ogenda n'okola n'akubira polisi nagiga waliwo omuntu oyo akola awo naye amannya gaali musiga oba oliawo babikola abaana ekintu ekiyitibwa abakazi eri mwana mu abakazi Katonda yabawa wana abaana bangi otunulira abawala wano n'ogamba ye mukama ki naye eri abakazi babbula abakazi naddala baddugavu waliwo interviews enkola oli akutta omwala nagamba waliwo wabadde onkolako interview waliwo omusajja avudde mu America eyo yangambye anjagala bwe mutyo mubeera eri kati era social media netuyambye nnyo kuba omusajja kati agenda okuddalo ng'alina abakazi be nga 10 bajje ku social media naye luli eddanga okuba essimu nogakyaliwa mwana mpunira abaana abayimiridde nga 7 agenda okuleeta nga bampi bwe bati balinga Sarah Short omwana naye obadde omusindikira ssente ng'erero omwana ayimiridde omwana ye kiki ofaaki n'ensi kyaliwa agenda muleeta kwetoola nga tomulaba emabega w'emmotoka nti gojira mu motoka nga bw'ayimirira eri sayidi etolengera nti waliyo omuntu oba omuwala aluwa nti wuuyo yeetooloola kajja ng'alinga Sarah Short omusindikira ssente omwana ayimiridde ekyo ekigambo kwe kyava omwana ayimiridde ng'aba muwanvu nga wamusitukwa agenda okujja aleeta abakyala babbula
Mu America abakyala babula. Wano kindeta ku kino ekibuuzo. Bangamba mu America abakazi bawasa basajja. Nnyo mu bitiibwa. Munyonyole ku bufumbo bwa America. Mu bitiibwa. Abakazi n'abasajja naye abakazi nabo kati eri olw'okuba nabo bakola. Bayina mu kasente bw'obozze baagala nnyo abapya baakajja. Ffe bakakongolera kukongokako. Bangamba omuzira gwabakuba ddala. Tuli b'amaanyi. Kati bo abakazi. Kati nga muganda wange Keizi. Kati we bajja mulwanira. N'abawala abato bamulwanira n'abakadde bamulwanira. Keizi agenda kubatunda nga hot cake. Yo gyatuukidde. Ate bali bo bakuteekamu ssente n'akutwala shopping. Bw'oba osanze alina emmotoka ng'omanyi okuvuga n'akuwa emmotoka ye n'ovuga. Ate babeera n'emmotoka ebyuma bya ddala. N'olaba wano emmotoka z'obadde zikuyitako obuyisi ng'ogoba booda wano noga madamu alina ekiriri kikoma eri kimukaaga ku mukaaga ogwa muli n'obeera ng'akawojjolo. Noga gira kino ekitanda. Kapale yafumbirwa. Butereevu nga yakatuuka mu bitiibwa. Kati muganda wange Keizi. Watunzi mu America. Watunzi era kati kyovola bakola nnyo zi interviews bw'oba katuuka tokola bali bakolerera abakazi mukazi akolerera n'akolerera n'omuganja agala kuweereza ssente ekewa maama ye yeetema banaye maama tomuweerezeeyo ku ssente weekend bali beegula banaye abakyala be Bulaya nga yakutteko bw'otaba mugezi nnyo n'okulemesa kukola waliwo abantu be balemesa emyaka ebiri nga gayi yajja ali eyo naye nga takola ng'omukazi ali awo yakola buli kimu. Bangamba nti bwagamba nti kati gwagenda okwoza engoye ozigwamu n'ozooza bya mashini teri akunya lugoye mu America anti era bya mashini ozitwala n'oteekamu wali detergent wali laundry detergent n'oyiwamu akulaga ebipimo nti bw'oteekamu engoye njeru tetuzigatta na nzirugavu n'akuwandikira opapula kuba naye twerabira n'abutimba ku kyuma muno mwanjeru n'oteekamu obukebe busatu namala ku training bulungi kati bw'ogira nga ogenda mu basement ng'oteekayo engoye abatalina byuma ng'akulagira laundromat weri ng'ogenda ozooleza eri ku kigundi ku byuma ng'ozikomyawo oba oli awo okutta ekisawo ojja ova kwoza ngoye. Jemo mu abasajja baludde mu America tebabalaba nga kikulu negeza ove wano divorce otonye wali mu America ojje weerambike ndinaakajja ate era bakulaba kyali oyo kiki nti akajja divorce abadde namawulire Uganda kati nno weeraga kitaata ojja twagala ojja tubuuza olunga benkana kyo abo era kisinziira mubamu bajjajja ne mubeera muwana Leo goina kumanya naku. Divorce manye naku. Oina kumanya naku. Kuba jjajja ayinza okujanga alina omusayi gusinga ate ogwakawala akato. Nga jjajja abadde akuwa 5,000 ewiiki. Kana akawala akato akakyalimu embavu nga kakuwa 2. Ali nako kabikabirira kaagala olye buli mmere bokayambako ku mwana gw'okasanze ke kazaala mu kyali n'akaddukako. Kati oli jjajja bw'abanga yavaayo gyali. Omanya nnaku yono gakampamba ne jjajja. Nfiire wano naye nga bwenjiye ekiddako. Bakulanga oli mu kasupu ne bagamba nnyo ono yakatuuka nnyo kuba kati eri abantu obuzibu tulina kati gwoluddeyo bimanyi nzo ina kyomnimba emyaka egisukka mu 2 nga ndi mu America kati omuntu bwajja n'alaba baagala nnyo abantu abeeri baagala nnyo omuntu nga we amwetandikidde wakiri banamubbako oluvannyuma naye nga yakusooseeko kabe muwala nga yakajja osanga abantu ono aleeta amatooke oli aleeta ebyennyanja beegula ono aleeta enseenene omuwala nga yazze ne mamanya nti asula ku adresse ofuna abagenyi bo bali tofunangako ogera okulya wagundi wali omuwala eyazze kati bakyali bonna obasanga awo bazze okubuuzaako nobagamba nesiri mulwadde bazze okubuuza nga mulwadde abantu b'oludde okulaba so kati n'abasajja bwe mutyo otuuka wali oyiseeko mu ndongo bala gundi yazze ngaayoyo kati oba oli awo ng'akutumira abakyala beeri batuma babeera ne bakyali baabwe ngaayoyo mumpe mwana biki tebakulinza nga bakuyitirizaawo dda nga wakatuuka bamanyirabako ng'ogenze mu bantu oba oli bw'obozze kati ng'ozze ewange ngamba nina abantu gwe nnyinza okukubira nogaa waayi ninayo kyali wange eno yazze yabagulizaako bali naye wanagwe America ewooma Jemo America ewooma naye ngenda nze bwe mbanzija mu America nja kuloonya omulondo gwange n'emmwanyi ojja n'omulondo gwo n'emmwanyi nga jjajja kulannama bwe yakola yaleeta ebisaganda bwe biti naye byonna byaggwawo mu ddakiika
yakola sente senga kola namayaja ne gundi ne mwanyi ebisero ebikapu by'emirondo emwanyi Jemo nawe ate oloza ali mpiji mu buusi senga kula namayaja n'ebisawo by'emirondo naye abitunda mu convention mu yunanga okumubuza senga oyina ku mirondo nti waliwo yagisobote omulondo kyatunzi mu America omulondo gwatunzi ate girabika eri mu sinono ojjawo omulondo ogusime era begiba jazizeewo manya ndi abasajja bagenda jettani ekigeeza nti bwentandika ka bizinesi k'okutambuza omulondo nga nkutwala mu America bayinza oluusi bagikusuuza oluusi ku bisaawe balemerako what is this route ziyinza okulwaza abantu naye Katonda nakuyamba n'oyisaawo ekikeesi eky'omulondo oba omaze kana akati kamu ke tugula $10 nyinza okukatunda nga $1 nga meka tebagiseera nga $5 10 kati kisinzira oli mirondo emeka gyayagala zino egundi oli agakale mpeemu 10 kyawe ngulye eddayo kisaagana kibeere mu fridge olinangi ngolo nakolera mugongo anti kati munaye oli omukyala yakulabirira owulire yakuwaza owerezeeka osobola mu America emyaka nga 5 naye ng'oli kumanyi ga mugongo nnyo ne 10 waliyo n'abamazeeyo 2 ng'ali kumanyi ga mugongo nga takolangako obulamu bwe ne bamudipotinga ne bamuzza omukazi n'amulwanirira n'amuzzaayo oba oliawo ng'akomyeyo naye nga talina wadde certificate ya P7 mugongo naye nga babantu zali omugongo musobola okuyimirira mu America bangi bali maziga bambi abasajja baddusi omuvubuka nga Simon Roko bw'omulaba oyo omuyimbi n'amala alinya mu America ne bategeera nti yali ku address bweri kitwala nakumeko kubanga batansedde omukabula oyinza okulowooza nti Danzel Washington ye yaze ku address ku ngeri abantu gye badduka balinga bwe bagadde Danzel Washington asula Abakade Simon Roko yaje mulabire no Simon oyo kyatunzi nnyo kati mu America Simon Roko oyo ate siye muyimbi eyo plus nnyo naawe bangamba bw'otuuka eri kati ngaffe nga buli bakulabira ku YouTube okola interviews nga bwe ntudde wano naawe bagamba kaze kaliwa niba ne kakikeekoza kikajjera tujja kalya tujja kafuna butereevu era nga ate tebalimba kati nganze ababagala okundi ababa myaka ng'emeka anti kyenagambe muba mujjajjajja singa ajja tolina tebalina kipimo kati gwe weesalira nokakangende ne jjajja kisinzira offa zataddewo oba ewaka gyasula oyinza okutuukayo nga naye yeeyiya bweyiya noga siri mu mativu kati oba oli awo n'ofuna akalala ne kakkubira ogenda ewakali ng'ate ko kasingako ono tosiibula onagenda okuva ku mulimu ng'okuttemu engoye z'omaanyuuse kyokola totwala bintu bingi ogenda nekisawo ekyo kyakumugongo mu America abawala bannayuganda mbalaba abatonga batono nebayo bakazi bakulu abasinga abawala abato gye bali naye tebahanginga nnyo mu bintu by'abakulu bo kati bagenda nnyo bagala nnyo ebyaba Nigeria ebyo bikirabu byaba Nigeria era mu ndongo ezo tebajja nnyo mwe tubeera mu una conventions ezo tebatera kujja tebabijjumbira tebibatwala tebitera bakyobola tubalaba naye nga gye bali bangi ekirala baagala nnyo abawala abato of course baagala bavubuka egi yaabwe ba 6 pack ate bo baagala nnyo ba 6 pack kati bantu ba Simon babano bajjajja bwe batu basenga kulanama bwe batu egi Simon Roko bwajja abagwa mbakazi kikaki abo nga bajjajja busenga kulanama bwe batyo abakyala abakuze emyaka 4 5 6 okudda waggulu ngono kana kavubuka kali kafumbira omukazi bali mu Sweden abo bwe batyabo kati abo bafuna naye buno obuwala obuto myaka 25 3 bwepanka kuba bwekolera kati kapale yatuukira mu muzungu yatuukira mu muzungu kati goveno sofuna omuzungu butereevu nga muto ba mukulu kati ate kisinziira waliwo state zitumanyi nti ayagala omuzungu gende New Hampshire gende Maine palaso gye yabeeranga Maine kati abazungu abavubuka bafunayo abazungu bangi kuba abazungu beeri ate baagala nnyo okulaba abaddugavu n'okulaba obulabi wadde oli muddugavu okuva mu Afirika okugendayo eri oba wakyatunzi obuzungu oyinza okubeera nga n'obuzungu 7 naye tebugaba sente nnyingi bo
mudigida n'omulondo gwo n'ogulya naye ngera bukuwayo olwabiri ne bugula pizza ne mugirya bwe butyo tebuvaako ssente zitegeera. Ate bangamba obeera n'omuzungu osofuna mangu empapula kituufu. Ne bwaba muddugavu kasi omuntu aba mutuuze wa Amerika ng'alina obutuuze yenna kaabe muzungu kaabe muddugavu nakkiriza ne mukola embaga n'akuterayo empapula nga n'akuterayo empapula ng'akola alina omulimu omulungi nti ajja kusobola okusapootinga kaabe muzungu kaabe muki kasi aba n'empapula kikola. Kati wano nga bagamba bwetaaga kubanga muli bafumbo oli n'agamba ffe tuli bafumbo kyetaagisa bbanga ki ng'olyoba omazeeyo gw'osanzeyo ng'omukazi akuwasizza ogamba kati tuwera bafumbo officially batukube embaga batugatte kitaaga bbanga ne bw'otuuka olwaleero ng'ozze ku makya ng'olina omukazi akusiime n'akutwala nerekolwa mukola appointment kale kuba mulina gatibwa mu kooti oba mu city hall ne babawa appointment ne next week akuwasa n'obeera bbawe nembeera bafumbo bampeta kati bwakuwasa ng'afuna marriage certificate ng'agitwala ewa lawyer nga lawyer afiling empapula mu immigration nti ono nsaba akyuse status ye ave ku ya visitor afune permanent residence nti lwaki nti kuba muwasizza tuli bafumbo baki ng'omukazi agamba muwasizza iteeka bwe ligamba eri mu America ne bwogenda mu kkooti soga nti nze mpasizza musajja wange anti certificate eri marriage certificate gye bakuwa yeeyogera yeeraga nti muli bafumbo bwe bukakafu tayogera kigambo kyonna yateekako butesi marriage certificate nga ganina omulimu gwa enkola emitwalo gyange 6 omwaka oba 5 oba 3 waliwo minimum okusinziira mu mateeka nti atakola bweziti ne bwawasa alina okufuna ate omuntu amukosayiningira akola sente eziwera bweziti asobola okuyamba ono gwawasiza kuba n'oli ku income ye tasobola kweyimiriza oba bwe atali bwagattako omuntu mulala bajja kusula bweru ku street kakale leero aba akola sente ezimala ng'akuterayo mpapula nga zitambula nga gweno bw'oli omulondo bw'okola emirimu eri empapula zitambula. Musajja wange bali mututere bamuwasa nja mutwala naye nani mugaya alimu omulondo gwe gwasooka mu keesi naye ng'ajja kujja kuba Amerika sigeza mbamanzi gya mu Amerika Jemo akalondo kasooke birala byenagade nagendamu akalondo kasooke kayingire anti kisinzira bw'oba tokoze 6 pack at least leeta omulondo byonna tebisobola kulema bw'oba tokoze 6 pack mambo za bango okujja kajimu nketa gimo jetaaga ne bobanga agenda okulaba naga ono kyali yazze kiriya abasajja gye bali bakapalaga bakola bulungi nnyo sebali ku mulondo naye ngamba kapalaga yakola business yakola company ndaba abera mu kusomesa abantu asomesa bya insurance ebyo abantu bakola bulungi tebali nnyo ku mirondo ate anakubuulira ebya America buli muntu gwamanya yeyetetenganya kati oli okujjawo nga kyaliwo noga gundi yamugunya gundi yakajja ye gundi yawasa gundi nga bwe mba mwemanyi mukigu naye tabayo nakandi bannaye akapya kana akazenze nakawangudde kali wange kubeera wakyogera bajja ate wakyogera bajja mukubbako kati abakazi abo abasinga bw'aba akutaddemu emaali n'agatuula wakatayagala ofulume wadde ogenda ogula amajaani oyina kubeera wano wakulabira omukazi mu Amerika bwakuwasa obeera mu nnyumba tofuluma ekisinzira we mba mubeera kalonzi okufuluma oba ayina embwa naga atambuza embwa n'ogyetolooza n'ogikomyawo naye nga embwa bwe bazitambuza wali dog walking tebeera yeewala nnyo era mwetoloola kati ng'ekizimbe kino kuba mwemakula nnyo bannayuganda osanga akazungu wano okabuuzaako osanga abaddugavu kati obadde obuuza waki tutewereteza abantu bakuno bajja kukuba amasasi abantu bawano babinya akutiisa naye ye nga kyali kakimanyi akuuma mugongo gwe kati n'akutiisa buli kintu kyonna tebwemanyiza abantu bakuno omukazi omuzungu ayinza okugamba kubira poliisi n'agamba obadde omurepinga ne bakusibira awo tewereteza abantu naye nga kiri amanyi nti bw'onoogenda eri oyinza okutadde abaana bayinza okusokoolasokola agenda okudda nga tokyali mu omugongo ate n'awooza gunnuma kakati kyovula bakutangira bakuwasiza toyina byakaba mugongo gunnuma kisinziira kale omanyi n'abakazi nabo kati waliwo gaye yaŋŋamba waliwo omukyala gwe yali afunye nga mukulu naye namwetunda n'abagaba bannaye abakyala namwe mulina okumanya naffe abasajja emigo tulwala kwega omuntu abeera naye tose yali amutwala saketi omukazi nga wuuba omuvubuka gaayinanga omanyagala kuddukayo mukazi namugambye naffe tulwala tuli bantu naye takiwulira nemugamba munnaye oba tukuwa essente oddeyo Uganda njagala kunoonya wenjira nsikira omukazi yamuwuuba bakazi bawuuba ate bo kati kyenkugaye bw'aba akuteekamu sente omanyi fe abasajja oyinza okuteeka omukazi sente nobeera ize notakitwala nnyo naye abakazi nga yakutaddemu sente ne bw'aba agula nva waka kati nno taata weebaka ennyuba wajja kwebaka
ate akulangira omukazi bw'akuwa nze nagenze nenkola asoka nakubalya nagenze nenkola ninge nangula groceries nendeta nfumbye emmere sebo oli ku social media abasajja kati abwe bati abeera ku TV ku remote social media kati akomewo ate era webake bwebasi linda obudde buke omukazi bw'akuwasa mu America seri byakwebaka kuwulizaawo wajja kwebaka era gamba wajja kwebaka baba oli ogenda okukakana naye muli n'ogaane weekuba mu mutima n'oba wayi ng'akuwuubye ng'ogaana naye lwakisinoonyako ne nvaako wano nenyente wala ayisinonyako awala abatwala celebrity track zino emboozi zembadde temumanyi mu America gwe abantu babawasiza ddala butereevu mu bitiibwa mu bitiibwa omuntu n'abeera eyo nga bwe nkugambye myaka gye 2 3 naye abasinga balindirawo mpapula oli bw'afuna omukyalo omukulu ng'oyo mugamba njala tukole empapula biki nneme kubeera nga neekweka wazifunira bwe ziyitiramu abasinga wadde baba muwa buli kimu naye bwe ziyitamu bwe pa ku lwokutaano olujja aba ayitamu ogenda okuwulira miranga gundi yagenze nze nakuba n'okusaasira abantu abadduse nga bali babadduseeko bakubiranya amasimu nga bakabira olio anti kati tubeere tuba twemanyi nti gundi yalina gundi yalina gundi kati omusanga nomugamba naye gundi ali ati tombulira ekisiraani ekyo tombulira nze nkoyo abakuleeta abasajja okubeigwa abantu abakajja nze mbakoyo tomubuuza nti yabadde ekintu eba yagudde ku accident mumanya yayiseemu nate manya yayise tombulira ekisiraani ky'omusajja ng'omanya yayiseemu njajja abaana b'Uganda temusa abaana baziraga green card wejjira mu mailo n'agigula n'agiraba nti pa wiiki ejjaba onagenda okuva ku mulimu ng'oli ayiseemu bwefuluma bwetyo olina omutambulizaako amaaso ne bw'okamutambulizaako bato kyamulinako baba bagimuwadde toyinza gibagamba nti mugimigyeko yadduse mbadde mufumbo naye wano myaka gye 2 gigize permanent resident ezze mu mailo era ekibasigadde kukola divorce nga mwawukananga bakigwo ng'omwebaza emirondo n'emirimu gyakoze bw'oba mukayanya abamu bakayana nnyo ne baawukana ng'ogenda oli afayiringa divorce naawe ofayiringa byo ng'olinda mupya anajja oli ng'omukazi alinda mupya anajja abakazi mu America basobola okuteekamu ssente n'ova e Uganda nga ze kuwasa waliwo abaleeta waliwo olinza gye bali abakazi ddala abanoonya abasajja okuva eno e Uganda singera mukola y'omukutu ng'anoonya okuleeta omusajja nga muyina omukutu oba eri ba WhatsApp group oba eribeera website oba ntandika omulimu ogwo nga mbeere ojja kufuna ssente naye abasajja olina oba traininga ng'eno emboozi gye nkunyumiriza bw'ogenda kola empisa ennungi bw'otambuza embwa toyogera n'abakazi bw'osanga ku street bw'okola bwoti bw'akuleka okola laundry so kompeya amateeka nga 3 omuntu galina okugoberera ng'agenze mu bufumbo bwa America omusajja nga bagenze muwasa toyogera n'abakazi eryo teeka limukulu eryo nga bwebeera constitution eryo teeka kulu toyogera n'abakazi balala kabe bannayuganda kabe bazungu teweemanyiiza ekyo omukazi kimuweesa pride eri abeera bawange zeyemanyiiza nze bawange tayogera n'abantu bawange oyo akuwa n'emmeeri bw'aba aziine ssente emmotoka ovuga mpya buli mwaka akukyusiza tayagala kwemanyiiza olina okweteekamu okitegeera n'omulaga nange nze tebankuba okirala olina okukola ku mirimu bw'aba agenza okukola olina okulaba nti oyoza ebintu olina okulaba nti ova kyumihinge awo olina okulaba bw'aba alina akaana kalage nnyo omukwano wadde sikako okitegeera kalinde ku baasi ey'essomero ng'ekaleese olina okubeera naawe obanga mukyala we waka olina okukola ennyo empisa bw'aba n'akaana kaagale bw'oba 3 oba 2 bulage nnyo omukwano ekirala ekisinga obukulu abasajja maanyi ga mugongo ekyo kyekisembayo teeka tolina kwosa eryo ly'ennamba 4 ekyokusatu kibadde kyakuba omukyala agenza okukola n'alekawo okuba emmere bagireka mu fridge olina okuyiga okumanya okwejjulira so si bino nti kaninde omukyala nzijulira ere teeka nayo libaawo gwalina n'omujjulira ngaze bw'aba ze yejjulira naye gwe tomulinda naye wademba okugamba nti nzijulira naye ate bw'aba ng'akomyewo asuula wali entebe mu ddiiro ensawo n'agamba waayi leero nkooye bannange nkooye kati gw'obadde wali oyoza bintu fuba olabe ng'omuteerako wali emmere mu microwave n'obugumya akava ekinyeebwa wano ku sayidi n'oleeta kati eriteeka libaawo
notegeka bulungi ekyokulya hani kati wali eri nga mugenze mbuliri omulondo gwo bagulidde nga ku mwenda ekyo kyakuna nga olina okugulya nga bukyali nga ku mwenda mugenda ogenda mbuliri ku nnya ng'oli ku muzuuli jjajja akuwuba essaawa zo nga 3 ekisinziira bavaali nga mulimu abanene muli nga yali oversize nga talina nnyo kyamaanyi kyayagala okujjako okulusanya nti yakuteekamu sente ayagala zidde naye nga tolina nnyo mirimu gyokola girya naye mbaamu abakalambalanga nga baaba bweba essaawa tennawera ajja kugoba bw'otaweza ssaawa bw'otaweza ssaawa ng'akugoba era bo bali boogera tasaaga ng'alina okukulusanya naawe anti kati oba olina okuteekamu obudyusi okitegeera kuba oyimirire ku maanyi ga mugongo leero bw'oba okoze dakiika 3 kati enkya agenda kwana bw'ogenda ate ku awa ate sala odde bwoti ojoza omugongo guyinza okukuluma of course nga lwaki tegukuluma wadde obedde otudde wakataati obanga asima kadoma nga lwaki tekukufuuyirira owulidde obanga asima kadoma kuba ebiseera ebisinga abantu bebulaya tebagenda mu jimu abasinga kati watudde waka olunaku lwonna toyina omubiri teguyina okitegeera kati olina okubeera nti okola emirimu giri awa namba muganda wange omugongo gukoowa nina kyali wange yakaaba agenda kuvaano njagala kusala amagezi ndaye bwenvaano omukazi mwegayire mugambe naffe abasajja tulwala naffe tukoowa naye takitegeera ne mugamba yinyi abo oba ofunye woogira ng'otema munnaye kuba ate ng'omugongo bamukulusanyiza gwagala kutuka nga gwagala kutukamu gw'oli okirabye ng'omukazi yagula ebintu awaka tozanya abantu bali ku maggwa mu bulaaya awo Jemo okyalimu mu ggwanga muno nkyalimu kati tugenda tujja gyongeza mu paati endala tudde kati ku ndongo Jemo obwaddijja obusuulawo ogamba kantandike okuba endongo ntandika okuyimba otya okooka okwo buli nnaku nali nga nkiina ekirowoozo ekyo nga bwebeera nti calling naye oluusi awokutandikira weba awazibu kuba obeera mu America eyo abaproducer baayo abalimu ba Jamaica ba Haiti nagendangako aba producer aba music naye nga awokutandikira ne bwotuuka ne baganja bampandikirayo akayimba bebakuwandikira olabanga mugundi community yaffe tebijja kukola kati kyekyanduisa ne ngamba naye bwe nafuna abantu abatuufu ba Simon Rock abo bali producer Jona dictator Maka omusajja wange dictator Maka abo be banyingize endongo kyotakola abaliko understand buli kiro ngate kiriyo Jemo Kasenge agabye $10 ngamba agabira mu $1 ngamba Jemo oluseke ngagaba lungi twabeerangako okwo naddala awo ebiseera ebyo nga abantu tetuli busy tubeera waka mu covid kati nga radio yaffe eyo tutwaliriza naye nga kati ekyo kyekyanyamba okufuna contacts okujja mu music kuba oba omanyi ba producer omanyi ba songwriter ba Simon Rock muwandiisi then ne bakulagirira ate n'abantu abalala bw'otyo n'ofuna connections kati awo nagamba endongo ekaabe etambule jjajja otandika na luyimba ki olikyapa olikyapa ndumanyi olikyapa mu manya gange yesa olwo audio mukolerawa audio namukolera wa Jona ngokomye wano olwo nalukola nkomyewo naye nasooka nengezaako okukolera mu America waliyo producer aliyo sijja mwogera mannya ayinza obutasanyuka naye twagezaako ne tukola ne bigaana then neŋŋamba nenninya nenzija ne tukolera wano wenkubuuliza kino oli mu America mu nsi erabika okuba nti eri busy Abannayuganda basinga n'abayimbi bava wano ne bagenda mu America oluusi endongo ekola etya bw'okikoze otya okulabika nti endongo Jemo osigala etambula ngeno bw'okola ebintu byo music atambula kuba ku radio ze wano bamuwulira okikoze otya anti nze kati natandikira eri nga nzira eno naye ate bano abatandikira wano nga badde eri kiringa bonovo bamugeyena n'ogenda mu ggulu egeyena oyinza obutatunulayo ga mpanyo omuliro naye kale alifa bw'ova mu ggulu n'ogenda mugenda bambi genda nga tokubye kutta nedda bwe kiri kubanga kati omuntu eyava wano endongo yagiraba bulala nti yabonaabona endongo kwali kubonaabona ebiseera ebisinga abayimbi abavudde wano bw'omusanga gandi nabonaabonera mu ndongo n'ennyimba egindi manager n'abaddukako simanyi promoter n'ensiri ne zinnuma n'enninya egundi ng'enkuba etonnya kwegabe bakoleramu bingi kati Mbuga n'ageza fuma wano okitegeera abagenze mugulu kati Osmandi kubakinga gasi agenda eri bulole era n'omuyita okubakinga nza okukuba oli omusanga mu Lexus
Nomuyita ku backing agatwale wacha wetoka toka kati kye kiri awo nti abaana abasinga abava wano tebali mu family ziri well off bali mbe struggling bonga bo tebali planned kids they were not planned kids yes kati bwalinnya n'ava n'agenda mu America n'alaba nga afuna cheque ennungi asobola okuvuga emmotoka ennungi kati agenda n'agamba naye endongo nfanayo yaki ate bwe bagezaako eri okukola eri akatale si kangi nnyo ak'endongo kati ng'abivaamu ng'agamba kati bw'agamba nti nkole music eno ajje music gwowereze ne bw'omulya ku maliro n'okola ki ba promoter biki akasente kaba kagenda naye nga tozza kuba ne wonooga nti nzize ngenda kuyimba e Uganda kizibu promoter okuyita laga ajjamu ovudde mu America jangu tugende tuyimbe nkuwe sente era ga jangu ogenda oyimbe mu music osanyuse ku bantu nawe era ng'ojja ng'oyimba gwe music wano wenkuwuliza Jemo music omugendamu nga business oba just passion passion not business nakatono kuba senga nali ngenze mu nga business nandi bali namuvaamu ddadda ku sente ze nakamuteekamu nina ennyimba nga 20 mwezi muta teyako oluyimba ate ne collabo ez'amaanyi ez'Abakamiri nazo zina olwakamiri joze omumanyi Kabaka legend ye tombuulira mbu nyimba mbuyimbi passion ajja kugamba nze collabo yange tujikola bwetu oli muganda wange naye era baako kyokola ki sente ntono okitegeera so kati byebyo byekugamba nti bw'oba wajja kunoonyaamu sente odde emabega newesigama noga nafadda badde obuzigo 6 okitegeera so oba odduka mu ndongo naye bw'oba passion kuba senga nalowoozaamu senga nali nzannya golf era nandibadde n'ennyonyi nandibadde nkuba obupiira so kati n'oteekamu olikyapa kagenda katya oli kyapa mu mannya gange oli mukyala ate oli wange naawe oli kyapa mu mannya gange nayimba ne Shamimu Namawa gwe twakola kolabe ekyana ekyo nakyo banna nakyo kiyimba okuyimba kikola kitya kiyimba togenda bintu bya mirondo na migongo kiyimba so after olichapa tune kyada nazaako wumula baby nenzizaako loving you nine nyimba nga begambye 25 ono lwakamiri luno collabo time eyo Simon Mbe wateka mwaka sente nateka mwaka sente buzi ajja Simon twali fene ekiro ekyo nengende wakamiri kyali wange bambi ekirungi kamiri mukwano gwange for a very long time oyo muganda waffe yagamba Palaso oyo muganda waffe Kasenge mulete tukole tugende wabbawa tukola oluyimba nandekawo naga mulumalirize mulumuwe ye naayitamu video wagikola ate video najikola yali ayina egundi bagite bagwanga mujje nga stage yakagwa enkuba bwe yajja kati nga ali up and down akola promotion kuba bayina okuddamu okulanga show ayina mu motoka nga kati awo mu time eyo nga tayina budde ate nga nange sinza munenya ate bwe nagenda kati luno kwekudda naye nga video tujagikola inshallah music wo omutambuzi otya promotion wise music wano era basically kumuwa ma radio ga wano ne gamukuba bwe manfunyeyo TV enkubiddeko nsinga nnyo concentration ku radio bwe manfunyeyo TV empisizamu kuba ennyimba zayo zisinga niruza nina video nga 5 zokka ku nnyimba 20 naye bwe manfunyeyo TV ekuba ku video zange nga bazikuba obeera mu America wabeerayo emikolo mingi egigatta na Uganda do you perform egisinga njiyimba naye ng'ekibi nti tegibeerako sente toyinza kusanga onaga nti ngenda kuwaayo 10 jangu oyimbe oba 5 oba 2 ebyamafuta g'emmotoka emitono ennyo egya business kale gy'oyinza okukubamu noga mumpeeyo amafuta ga Range Rover yange nakwata 2 n'abikuwa oba mumpeeyo mu America ovuga Range Rover nejiwagoni taata tuli ku muzanyo nzirayininga apo nenzibika amatundubaali nezibeera Raumu na parking yagaana okuvaawo mu lujja ogirabirako awo yafuuka nga museum si museum okufulumya ekimotoka e Kampala sente kyo kituufu so kati goziparkinga nozibikka nako ebitundubaali ziri awo kati bwe najja mu America gyetugenda okukolako ebyo era okola nenkulaga wano wali kyoba osobodde kati mu America ntanso ofuna wengenda otuukira ngenda kubira essimu akalondo nga nkalina bulungi kikapu leeta guwera toleeta obulondo buno bwewerera omukazi bajaleseyo obulondo agenda otula mu firiji ng'olese kisaaganda
nagamba onaze ku business mwana mugezi bakwagala nnyo ng'olina akalondo nawe oteekawo ebikola kati abakyala nabo bamanyi omukazi bw'omutwala auto ayambala engoye zimukwata n'asiba wano akuyitako balina ogamba maama bakuwe enkoko oba bakuwe londa buli kyoyagala n'abakazi batulaba mu America ngoze n'omulondo ogw'oguwera okitegeera agamba ono gayi waddala ze kukola mirimu taze wano kusumagira era omukazi omukulu ayinza ogamba mwana gw'oli mugezi ng'omanya yagulabye mu firiigi kati eno wansi mu gundi gye masika gy'oteeka nawe wekalakasiza n'otandika jjajja Jemo ku social media YouTube okozesa manya ki era Jemo Kasenge naye nina J eya AY ne MO Jemo then nembera ne JEMO kubanga bannayuganda abasinga ba producer baki abankolera ku gundi handles bo bawandika JEMO kati zonna nagateekawo naziteekako zombi Jemo ya JAYMO ne JEMO YouTube egatwala kati oli kyatypinga mu Jemo Kasenge nzija era music wange omusangayo oli bwagenda mu Google asofuna music wo ne bwagenda mu Google agenda mu ateeka mu Jemo Kasenge ne nyimba ne zijja naziwuliriza nazisiima wegamba gwe music gwe tomukola nti osolooza kasente asenga namuvaamu ddedde nani bale nayita bano Simon Loko aboluseke bo bamufunamu kubanga bo bali wano waka amanya nti njagenda nkube ejindi kanjoge ne promoter gundi nefe tulina byonna bikole naye togeza n'otwala Simon Loko mu America njakuba music wa fogenda muleka wa ate obo tusse Simon Loko abajja kujja naye kimanya batajja kulwayo kasajja n'omulondo gwe nafuna green card ye ngakoma kuba ne Uganda bobo tambula osobola kugenda n'okuma ne Uganda kasatu mala myezi gisukka mukaaga kyali ku green card tonafuna katabo kasobere bwe rwa America notosusa myezi mukaaga oba oli bulungi bwe gibanga myezi 5 ng'olinyanga oddayo ne bomalayo olunaku n'okomawo bozzeeyo kaya nomala emyezi emirala mukaaga so abantu bangi bakikola wanajja n'abeera wano n'alinnya n'addayo n'akolayo capital nina kyali wange yalina forex bureau wano alinnya n'ajja n'akolayo emyezi gye 3 n'akwatayo gyakutte n'aleeta n'ayongera mu ka business ke wano so wano omuntu asobola okukolerawo sente senga obeera n'omukono gwe weesigamako n'omanya nti bwe mbanga asikamu ngenda nenyongera kuba business ezimirano kuzisustaining awina okubayo omukono omulala guli invisible kizibu wano omuntu ogaggawala nga oli pure locally ng'oli wano tolinayo mukono omulala mbadde nakatuuka wano n'ombuuza nti ekyana kinabatanzi kiriwa bannange kiri kitya kyana kinabatanzi kiri kitya ekya BBS telefine kiri kitya bana gye kiri mukama mulungi kiri bulungi alhamdulillah kati Jemo si kyekyoka waliwo na kino kyenerabidde okubuuza ki Florence Nampija ne wabeerayo kino ekirala ekiranga olusaniya oba tashabe ekyo ekiranga olusaniya kitashi kati bw'obiraba owulira otya nebaza mukama neŋŋamba nebaza mukama neŋŋamba nti omanyi edda ffe twaviira wano ng'abawala abalungi babbalirirwe era ng'abantu batta n'abantu olw'abakazi abalungi omusajja n'akuba munne oba mutayimba oba musasi lwa mukazi omulungi naye kati bw'olaba nga tulina ku TV yaffe nga byana biri okubitiribiita biringa bongo bisundasunda oga nti alhamdulillah tulina n'ekiraba kita Happy Powers kikola ku morning show ne Saimo Kawalala ago maanyi maanyi mbeerako oko nendaba nenga nti baddaye nga BBS etukoze obulungi obutagambika omanyi presenter alabika obulungi akulabisa ne program nze waliwo program gye nalaba nga bagiyitanga yabeerangawo kiro lwakubiri ssaawa oba nnya ng'ebeerako oyo nabatanzi ne kubeerako omuwala omulala oba bamuyitanga ni ali awo olinga oba mu kyotala oba naye kati abo nga bebagirwaninga naye kasukaali ate beerako bisatu kati kuliko n'ekyo ekiwala kikola ekyo ekikola ku makyo ekyo kyaffe kibeerako kuli ku kasukaali kati aliyo kasukaali baana balunga kasukaali wambikira waziika saawa 5 ez'ekiro ku Lwokubiri ezo programu nabeeranga eri nga zabeeranga ku YouTube live okwo oba ku Facebook nga nzirinda nga go eki kyosinga okulinda ebyo baalinga boogerako kuba baatuwanga amagezi omanya abawala abalungi baba amagezi ku bya love ate ganyuma nnyo kuba be basinga okutuukirwako buli muntu
nayenga oli omulungi bwabaga amagezi kubyabo abakitegeeza kubanga bafuna bakwanibwa abantu bangi Kagame bayisemu experiences nyingi bwaba kubuulira omwala engeri gyakuula ababikozeeko ng'abitegedde bwaba kubuulira omukazi anaatuula waka era benna nafunako tips nyingi by the way ku programu eyo kyekyaginninza kati wobiraba bwoti nga bitudde ku set ne bwotawuliza beboogera byakyazanga abantu ab'obuvunaanyizibwa nalabako ne faaza kiibi nendabako n'omusajja eyadduka n'agenda ebweru nalabanga nnyo naye nga ebigambo eyasinga ng'okunsanyusa nnyo yoyo omuwala Diana Nabatanzi amanye mukwana era yayogera ate taluma mu bigambo ayogera bitono naye nga kyekyo so nayiga nnyo yanjigiriza nnyo ebintu ebyo Jemo nno tujja mweyongeza mu paati endala kasita akyali wano mu ggwanga tuwogedde nno ku bufumbo wakyaliyo n'ebintu ebirala omuntu bwaba akusembeze wuwe kali ng'akuleese ng'oli muganga kati kalenzize wuwo olina kweyisa otya bangamba nti omuntu akusembeze wuwe tolina munyiiza kisinze okugira abantu kati ate abasembezeddwa bw'oba oli muganda wange kyangu kuba oli muganda wa naye waliwo kyaliwo afunye visa akoona kagamba Jemo njagala kujja omuleeta awaka n'abeerawo naye ate abamu batutta obufumbo kati awo bigenda okujja mu paati 2 tobaako ku celebrity track ene saawa Jemo bagiyita batya zuminga wano zuminga essaawa eno bagiyita dizo taata wano tuli mu mitwalo nga mekeja dola si mingi nyo bayinza okuntemako omukono si mingi kyembadde nteesa kiri kimu omuntu aba ajagala osogimuwa njimutumiza nenjimuweereza ngamba osobola ogimpa ng'ojagadde nsobola ogimuwa ate lwaki naye nga nzirayo bwe mba ngenda ngamba nti gundi yaŋŋamba essaawa eno mujja gimumpeera ojja kubuuza ku DJ Neke ojja kubuuza DJ Neke bayirayo musajja wange nnyo era yaŋŋamba waliwo yansindikira oluyimba lwolwo lwa Kamiri ne gundi olwa time yaŋŋamba musajja wange oyo muyisemu mu Rock FM Rock FM tojja musongo njiraba nze nanyiniyo ssebo nze CEO nayogerako naawe wasinga okunkuba ennyo kubanga Songo Boost ebala emirundi gy'okubiddwa naye Rock FM yankuba nnyo ne Wummula Baby yakuba nnyo oluyimba lwange olwo olikyapa ne Wummula Baby olikyapa ozono ng'amanyi olikyapa wamma nayogerako lwakimba ngenda wala kansimbire ddala oluseke wano sigenda dulinda genda mu Amerika Jemo kankusimba oluseke nga nense eraba kankusimba oluseke nga nense eraba sigenda kulinda ate genda mu Amerika ate simanya sendi weevu sijja bikkiriza bampa oluseke lwange bampa oluseke lwange ogenda kumpa oluseke Jemo ngenda kuba oluseke ngenda kuba oluseke kati nyankusimba olwa Steel and Tube nategere nti Kampala tusimba enseke mbamanyi kuba kojja wange Katolu bwama yali yalukulira Mungu amumuze mirembe kakati bwaba yabalekawo nga nammwe temulutadde temulugala yaliridde tulina olutambuza mu maaso banaye temuvaako temubongoota musigaleko essaawa yonna katwetolemu katono ngenda simba oluseke naye essaawa eyo giraba bw'oba oddayo kimanyi n'essimu togyetaaga esimu yonje